mbaga ey'omutanda 1999 enajjukirwa tegwali gwa kuwena alaga ngugulu naye engujulu esaanye etya abalamusa nguju nti nguju eradde bwe gaba maggunju ab'obutiko awo kibe ku mwezi ngamba abaggunju ab'ebukalango ate olwo nze mbuuze nti endiga yazaala bumeka ntayi nze Musisibosa Geoffrey Munnabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi w'olulimi Oluganda mu nsona lulimi ey'ekinini mukana akanyomero ndi kumma okulya n'enkulya ow'omwoyo ne mutabani wange Ziwa Martin e Dubai tukutuusako ekika ky'enswaswa tusoma ku nswaswa leero tusoma ku nswaswa twagala tusome enswaswa kiki guno muziro bagweddira era abagweddira akabbiro kaabwe ggoonya bano bazzukulu b'amayengo obutaka bwa mayengo buli bugabo mu ssaza lya Ssaabasajja eri Buvuma omubala omubala ogw'abantu bano abeddira enswaswa gugamba mayengo itutu. Enswaswa y'emu ku nsolo ey'eggume nti tewulira era baagituuma erinnya entawulira. Bw'oba togiyise enswaswa mwattu osobola okugyeyitira entawulira kubanga erina eggume emputu, tugiyita emputu. Erina eggume. Enswaswa eno eyagala nnyo okweyanika mu musana naddala ku lwazi. Owulira ekisooka ekigamba nti ali mu kuwala nswaswa ku lwazi aba ateganira bwereere kubanga bw'ekwata eba ekutte tevaako baaba tevaako enswaswa. Era waliwo n'olugero olugamba nti enswaswa eteeyanula yeereega engalabi. N'omuntu yenna alina we yeeteeka mu kifo wayinza okufunira obuzibu awali entanwa ey'akabi oba emitawaana munnange bamwogerako nti afuukidde ddala enswaswa eteeyanula kubanga yeereega engalabi. Kimanyiddwa bulungi nti eddiba ly'enswaswa linoonyezebwa lya ttunzi nnyo eri abo bonna abaleega engalabi kubanga liwoomesa, lirabika bulungi. Bwe lituula ku ngalabi wamma gwe omusekera nnyuma gusekebbuka gusekebbuka. Mwawuliranga nga twesomanga omusibe ali ensonzi nti tugenda kusula mu ngalabi. Okwo nno kiba kitegeeza oba ogenze kusula mu lumbe. Lwaki engalabi gye basulamu ebeeramu ekituli bagirekamu ekituli olw'ensonga nti tugamba tugenda kusula mu ngalabi nga gy'obeera mu kituli ffenna tugyamu. Olwo se lwe bayita olujerengu bannasinga lwe baawoza baali 2,000. Labayo nti tunaasula mu kiyonjo. Enswaswa waliwo n'olugero olulala lugamba enswaswa teweeweetwa, eweeweetwa egenda kuleega ngalabi. Wano Munnabusiro wenzigirayo obukugu n'ennyinnyonnyola okuweeweeta mu buufu oba olugero olwo. Okuweeweeta kwe kuggyako eddiba ly'enswaswa ng'olitwala okulireegesa engalabi. Enswaswa bwe bamala okugiggyako eddiba tefiirawo, edda mu mazzi. Ekikolwa ekyo tukiyita okudda eka n'eddayo mu mazzi gaayo gy'ebeera. Kale kaakati ate enswaswa ensajja emanyi okukubaakuba ebigere byayo wansi. Omanyi enswaswa enkazi bw'efuna obuzibu waliwo enswaswa ensajja lw'ejja ng'eyagala okugitaasa. Era ekikola etya munnange ekubaakuba ebigere byayo wansi. Era ekikolwa kino kye tuyita